befala namusangako ne wakiso ng'ali ne bafala banne nga bazannya omweso zoba nzike simusasula mbeera y'amaziga mbeera ya biwoobe kikangabwa eno mu disitulikiti Iganga oluvannyuma lw'amawulire ag'okufa okw'abasuubuzi abasatu abafiire mu kabenje bwabeere nga bava mu disitulikiti ey'Embalala okugula amatooke nga baliko galeeta mu kibuga eky'Iganga. Abasatu bano abafiire babaire basuubuzi b'amatooke mu kibuga eky'Iganga era tukitegeereku nti olunaku olwokubiri basimbula nga bava mu bitundu eby'Iganga nga bajja mu disitulikiti ey'Embalala okunona amatooke era nga abasuubuzi babona bwe batuuka Embalala amatooke bagafuna bagatiika wabula mukwira akabenje kano we kagwirirewo. Batukobaire nti emotoka ya Fuso yabaire nga etisa amatooke we yabaire nga eri kuva mu bitundu eby'Embalala nga erekaire olw'e Kampala. Waliwo driver we yatuuse yabona owa bodaboda nga ali kuva mu maiso era mu kugezaako okutaasa owa bodaboda okuwungula emotoka yagikubye kumbali okw'oluguudo. Nga wembakobeire nti oluvannyuma lwa driver wafuuse yabaire ku amatooke bambi okuwungula emotoka negwa nga lugezaako okutaasa owa bodaboda abasuubuzi ab'amatooke ab'Iganga bambi bafiirirewo era nga bano abafiire mwabairemu omwami Kawooya Abubakar abaire musuubuzi mututumufu mu kibuga eky'Iganga era nga mwabairemu ku n'omusuubuzi owundi yotegereku eri Adani mwabamu n'owundi omusuubuzi ow'omu bitundu eby'Ebusembatya. Era nga amawulire ag'okufa okw'abasuubuzi bano abasatu okufiira mu kabenje gatuuse mu kibuga eky'Iganga ssaawa nga 12
era nga embeera yabeere ya biwoobe. Banaibwe ababeere mu katale ak'Iganga mu Central Market batandikirewo bambi okulira oba okukungubaga, era mu bwire bweno olwo abasuubuzi beekozeemu omulimu baafuna ambulance bajja mu bitundu eby'embaala okutolayo emirambo, era nga olunaku lwaleero bambi emirambo 3 givuireyo era nga gireetebwa gyagabibwa mu b'Enganda ab'endawulo. Nga wano wendi ndi mu bitundu eby'Ebusayi mu igombe ly'e Nakalama mu disitulikiti Iganga, nga omu ku mulambo ogw'omusuubuzi omututumufu Kawooya Abubakari bagulese maka ge, era enteekateeka ed'okumuwerekera mu nnumba ye ey'olubeerera liri kujja maiso. Omulambo ogundi tugutegeereku nti gwa musuubuzi ayitibwa Dani, era ng'ono wa mu bitundu bya Namunkeso ere Namungalwe, era nga gwona bambi gutwalibwa ab'Enganda bagutwaire okubona nga bamuwerekera mu nnumba ye ey'olubeerera. Omulambo ogundi gukali kutegerekako, wabula ng'ono tukitegeereku nti abeere mutyamibwa mu bitundu eby'Ebusembatya, era nga yeena omulambo gutwalibwa mu b'Enganda okubona nga bakola ku mikolo egy'okumuziika. Wabula nga wendikobera nti embeera mu kibuga eky'Iganga ya Kinogogo oluvannyuma olw'amawiro gw'abantu bano abasatu abafiire mu kabenje. Basebo ne banyabo niyinza okuba nga ndi omu ku boogezi abalungi, aye mbasaba bakaire bange bwe mbanviire wano mbalina enkusobi gyenkoze mu kwogera kwange, mbasaba basebo ne banyabo mungumiikirize. Babakadi Abubakari gwendi kuwerekera nga famire dibaamu okusikagana, aye abaana bwe baali bali kusikagana mu kibuga eky'Iganga, mama yasituka nga pressure diri mu kubana kantu omukaire ekigemagana ni baganda bange bano bandekere wirayo tame Busayi. Mbaire fundamental ino mu family eno n'okufuna Abubakari kyabaire ali. Ife nga abasuubuzi twali twenumiikiza Abubakari, era mbaire nga ningirira omugigi gwendi kuteekateeka nga niye mba nviire mu bukulembeze, niye mba nga nkyusisa amasala, mbona nga ndi kuteekateeka abantu abayinza okutembeera obukulembeze obwakatale. Basebo ne banyabo nina kubasaba Abubakari ala yamukoleera atyo ng'ateeka ogolola atyo, bati Babakadi mu Busoga eri ebidanga bisaaga ate twabyogera kuno omuzaano wajja okola oti nga bimerwike nga ni famire bajukubye ku itaka esainewo. Abubakari ala yamugerere yakolola yobo banga olina endowooza eyenda okugabula Abubakari, obanga olina endowooza eyenda okutemamu abasuubuzi, otandika okuba nti ab'amatooke balogo please bitwaleko ewaimwalika Abubakari awumule bulungi. Abasoka tukoba nti ekyobukoba kyogera ku lulala, tudakwerekera Abubakari ono n'abandi baire baleka omukaire ono akume ni famire batandika okubera omukaire nga Abubakari gondena yamutwaire. Abasuubuzi tudakuvaano nga tudemye okuyikiriza nti Abubakari accident yamutwaire ala yamugereire, tutandika okwira mu bukookolo tukobe nti abasuubuzi balogo. Basebo ne banyabo tuleka Abubakari awo. Nenda kugumya jingo kakandi nza Abubakari mbaye namusika ngera famire eri kutambula. Abubakari agiire bati famire eriteeka okutambula. Nde tunekuba tutya ebigo mbwabikobanga mukaire wange nga naye munumba muli namukaa nti maama nilona lazina lotya. Abubakari yatwegani akoze eki, yagiire kusinkana mutonzi we
twikirize tuize emyoyo sobola okuma famire etambule. Basebo ne banja bondera kusiima baba kadi bwe baye bagira okunona Abubakar Lyoni Malala batuuse mu idwaliro nga bakulu ab'eidwaliro abakozi buli mulambo bali kugwendaku emitwalo 99. Baisanya baba nga bali kwenda emitwalo 55 emiliyoni namba. Nenda kwebaza mukaire waife Kanusu alasiisa obw'embalala. Kanusu oyo mwali mumuwulira nga ali mu UPC Dinda aplayinze a very fundamental effort okubona nti Abubakar ava mu idwaliro Embalala nga tutoyire ssente tutoli obusente butono buti obutasobola kuwaza matu g'abantu. Abasoga ndi kubasaba tujja twalimbibwa watambula wava wano waje Buganda wesiba mu Luganda ng'ebigambo toli bitegeera ngaye bw'olemera ku lulimi lwo omuntu ate ategeera ati omusoga nayekwesa adasituka ava gy'ava akola ati omusoga obaire okoba ki. Tukuuma olulimi lwaife olusoga. Nenda kwebaza abasuubuzi baba kadi kyagwirewo nga tulukwerekera omu ku bakaire baife abanabyabufuzi mu disitulikiti eno omwami Kaba Zakariya omuna DP Dedeme twaviire ku lumbe nga buli muntu agemererye. Abasuubuzi abakatale bona ng'otuuka mu katale mu matooke nga buli muntu ali kwemera abuza ki ekibairewo. Basebo ne banja bondera kubebaza abasuubuzi mwatwire sente okutandika ku lugendo olujja Embalala. Baba kadi nenda kwebaza memba wa palamenti w'ekibuga eky'Iganga Honorable Mugema Peter Panado yatuwaire ambulensi yatuyulamu n'amafuta. Basebo ne banja bonenda bamutwalira obubaka nti ffe ng'abasuubuzi titolobeka baawo political differences but kwisho eno twagemerera ni memba wa palamenti twesanya era yatuwa obuyambi. Baba kadi abasuubuzi bano basondye esente edaakozeseibwa era n'erindi basondye esente liriwo egyasigala mu lumbe luno. Basebo ne banja abasuubuzi nenda kubeegayirira Kaweyo n'alese Izaire ate mwidi bulungi ninza okuba ndi omu ku basiniya politician mu kibuga kyaife era mu basuubuzi bati byentera okwogera tubiremerako tufe ku Izaire lya Kawoya. Bwebunanze bwaife okucekinga maama ono okuba nti Kawoya gaabaire amuteera tumubeerawo. Muganda waffe Kawoya gwe tugenda okuziika ekyamazima tumuwaako omujulizi abadde muvubuka atya Allah. Kawoya emirimu egy'eddiini tolina ky'okwogeramu. Aweetaaga okuteeka ssente. Kawoya y'omu ku bavubuka beembadde nabo ku madiini awo nga bwepita abantu tulina ensonga ezigwawo nga yeetaaga abantu balina ssente. Noga njagala abantu abatuwa omutwalo abantu 50 naye nga Kawoya y'omu ku bantu abasooka okutoola ssente ze era nga y'omu ku bavubuka besimenya mannya ogenda okumuyitanga nti kansala nga zatuuse. Mu kisiibo ekiwedde Kawoya oyo ne ttiimu ye nga bali ne Sadaati oyo Sadaati Muwayidude bakulembera mu ttiimu esiibulula abantu ku masigidi yaffe ey'Amadiina. Naye nga Kawoya mutwe mukulu nnyo mu nsonga y'okusiibulula abantu. Awaganye ng'akwata mu nsawo ye n'ateekayo nga tafuddeeyo bakapita agenda. Kawoya ng'akugamba ekigambo kimu nti eyampadde tavuddeewo sente ze zivuddewo naye yazimpadde takoze eki tavuddeewo. Ssekamatisadi abagambye nti ku lunaku olw'okuna ng'enkyaidi lunaku lwali lwarafanga lwa kusiiba. Kawoya yakwata mu nsawo ye ate ne bamobilizinga ne ttiimu yaabwe ne basiibulula abantu ku muzikiti gw'e Madiina. Basebo ne banyabo
tutera okuziika abantu ne tugamba nti babadde balungi naye ng'oluusi naffe tumanyi nti tubikkabikka. Kawooya gwe tugenda okuziika abadde ayagala Allah we. Tusaba Allah asaasire Kawooya. Kawooya ono gwe twogerako abadde musajja mmeketere. Nkakasa nti ne imaamu waffe omukulu ku Madiina waatudde awulira nga yafunye eddibu ddene. Omu ku bavubuka ababadde abanywevu ku nsonga, omu ku bavubuka ababadde abayambi. Bannange ffe ku Madiina tuyamba abantu ebizibu bye tutamanyira muwendo. Tuyingira buli nsonga oba kyenkana kitya tukiyingiramu. Era ebizibu ebitera okuba ebinene batera kuyita nze oba Seeka Kisigoyo ne batugamba mujje muyimirire musabe abantu ssente. Naye ng'ogenda okuyimirira mu maaso ng'abamu ku bantu b'osibiddeko kijja mujjamu 3 oba 5 giyambe ekizibu ky'omuntu Kawooya abeera nabe. Mu gurupu eyo Saali Mutanda gy'ayogeddeko eyasonze akasente eya WhatsApp baateekayo amawulire g'okufa gw'omukulu Kaba ne bateekayo n'ekifaananyi kya Kaba. Kawooya n'akitaaginga n'ateekako nti inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nga Kawooya takimanyi nti yaddako. Brother sister nkubuuza gwoddako obadde okimanyi? Kale buli omu abuuza muliraanye nti gwoddako. Basebo ne banyabo ansooke nkubuuze waddako nkakasa giyinza okuba nziza. Nga woli kujja ng'owulira obenje bufuusa obenje gye buviire kwena ku ngayina ayisentebe wa district ye Kamuli omwami Maxwell ku Wembula yene yafuire mu Kabenje bwe yabaire nga ali kujja e Kampala ku kitebe kya NRM okutwala empapula ed'okwewandiisa okuvuganya ku Kawalukero C5 akomu district ye Kamuli. Era nga Maxwell ku Wembula awo twakitegeereku nti emotoka yabeera ali kuvuga ey'ekika kya Dabakaben bambi yatomaire emotoka eyindi yabeere mu ngira era nga yafiirirewo. Tikyakomye kuno n'omwogezi w'ekibiina kya DP mu district y'Iganga omwami Kabaza Kaliya Onaku Lwaido yena bambi yafiire era nga yaziikibwa. Omuntu eyafiiraku Waidi family eda abantu bana basatu abafiire mu Kabenje busaawe eno engeri yediri kubitamu nga wobwine Kawooya wano Wendi Abubakali abaire nga alina abaana abasoma abo saawe tutwidikirako tutwidi abaana banajja maiso n'okusoma obabe omusobozi owundi Dan yena abaire nga alina abaana abasoma alina family tutwidiki kiri kujja kwiririra n'omwami owundi ali kujja okuziikibwa e Busembatya. So obanga okali mulamu bambi onogezaako okusabira family eda abantu bano kuba okufa tekukuba kodi tutwidi oba oliawo Ido nani ali kujja kwirako tiri kujja kweyongerayo tiri kujja kuswikano ndi yazidi olisigira bakali kusubscribe ya Please go ahead and subscribe, like and share our videos.